kyuka mukama batuweera omukisa. Kakati nno ebyo byonna tubirabye, buli region yonna esinze ginnaayo, buli president gye yali agenze ye wasinze awalala. Okitegedde? Mu buwagizi buli we yali agenze mumusinga. Ebyo byonna tubirabye. Ani agenda okusinga okulwanirira akalulu? Ani agenda okusinga obutava ku polling station? Ani agenda okusinga okukuŋŋanya DR form ze zonna n'abanga aziina watali musirikale kujjawo DR form n'emu? Ani agenda okusinga okulemera ku kkubo? Ani agenda okusinga okukikola? Kuba kati bino mubikoze ne mukomayo. Nabaddeko awo Embaale eggulo, nabaddeko awo ewaffe Embaale olunaku lw'eggulo. Waliwo Abanyarwanda ku Kumi Road awo, waliwo Abanyarwanda ku Lodge awo, Kumi Road bikyawo, waliwo Bamanerenda, simanyi bakola biki ebyo. Balabye ekyabadde, babadde babiyita byakusaaga, ne balaba ekyabaddewo. Beebuzabuzizaawo mu by'okusaaga, nabo ne bakwata kafulaaga ne bakateeka ku tebo yaabwe awo. Sikigamba mbu nno bo tebawagira. Pulezidenti n'ayingira ekibuga. Pulezidenti olwayingidde ekibuga bw'ati, Omunyarwanda yagenze n'akutuka enkizi. Njagala omulabe. Ng'ebweru tuli mu kubinuka. Laba Omunyarwanda ku reception, omulaba. Ani onaaweereza gundi essaawa zino? Temuweereza musooke mundeko. Laba Omunyarwanda, omuwala, omulaba. Yagenze ku reception, naye sooka olaba awo waggulu awo ekifaananyi kya Museveni kikyo waggulu awo, okiraba? Okiraba awo ekifaananyi kya Museveni awo waggulu? Okiraba? Mukiraba oba temukiraba? Leka mmale okukibagire. Okiraba? Awo waggulu okiraba awo ekifaananyi kya Museveni, okiraba? Laba Omunyarwanda. Twabadde bweru nga tubinuka. Bwe yalabye ekyabaddeyo n'agenda bw'ati n'akutuka ne yeebaka ku mmeeza bw'ati. Ne yeevuma olunaku lwe yava e Rwanda. Yeevuma olunaku lwe yava e Rwanda n'ayingira Bugisu. Enjoka z'abalumye. Enjoka z'abalumye embuto zibasala. Buli Munyarwanda waali Embaale ali bw'ati. Si Mbale wokka, Uganda yonna. We nabadde ne ŋŋamba kiki? Omulaba, n'engatto aziggyeemu eri wansi, n'engatto tezikyamutuuka, bugatto bubwawo buizi, obulaba, nabwo abuggyeemu kubanga awulira takyasobola. Misana tukugwe munanga awuliriza, misana tukunga n'enseeraba, amavivi gamukutuse. Kansirike. Kale, waliwo ebintu bingi ebiri ewaka ebinnuma bye nnyina okwogerako, naye bannange emmeeza yange ejjudde naye olondamu. Waliwo Ferguson lwe yatwala ebikopo awo, gwali mwaka gwa 2010 lwe yatwala Champions League, n'atwala FA, n'atwala Premier. Bwe baamubuuza lwe yatwala Champions League yagamba, bwe baamubuuza bannamawulire nga yakatwala Champions League nga bakyali ku kisaawe awo, bannamawulire ne bamubuuza
Ferguson n'agamba nti ya ekintu azize ebikopo mbadde nyina tiimu ennungi, nyina first 11 3. Ferguson yagamba nina first 11 3 nga nebwa ono nebwa nga alina abalungi abasooka mu first 11 n'abaddako balizavu baabwe nabo balungi nnyo mu first 11 ya Arsenal ate kati alina abalala abalungi ennyo abasad 11 abali badde nga abasad 11 naye ate nga beba first 11 ba Chelsea. Kati obviously aba alina otwala ekikopo nga ne bw'okola otya waliwo lwe bagenda mu bya bino ebyewaka nga bazeeyo ka simanyi kusambaza qualifiers zaani ne wasigalawo ba Macheda United nesigala ku Macheda. Ani ajjukira Macheda? Nitukubawo emipiira ng'esatu nga bakusiano bazeeyo, Wayne Rooney ali mu Bungereza, Ronaldo azeeyo eri, Tevez azeeyo mu Argentina, simanyi Babatov azeeyo mu biki, simanyi Bulgaria, buli omu ng'azeeyo, Evra azeeyo, baani ba Vidic nga bazeeyo. Ne muganda wange Macheda n'asigala nga ttiimu agikutte ng'akuba kamu. Ne tutwala obubonero obwo nekene. Obubonero obwo nekene. Bagenda okudda nga tukyali ku table. Ferguson n'agamba dde nyina first 11 3. Nyina programu 3 olwaleero, nali badde ne programu 3 zonna nga first 11 naye obudde sirina. Kale Mukama ampe ekisa nsobole okugira nzijemu first 11 emu Mukama bw'ali bayagadde. Senga tekyabadde kinti ndi ku buddu, senga tekyabadde ekyo nandikoze first 11 ku makya, nenkola second 11 mu evening, nenkola third 11 mu afternoon, nenkola ne third 11 mu evening. Naye zonna ngenda ziteeka mu one program. Mukama atuwe ekisa tubikole. Tukyali mu Kabano Super, Genesis ya Kabano Super. Bw'otategeera video ya leero, nsaba onfunireyo wa NRM omu, buli omu w'oli ng'oli wa NRM nnyo omulete ku video ya leero. Oba bw'omala ogiwulira yitayo aba NRM 2 3 4 obatereko video eno nga bannayuganda bagiwulire. Bwe basigala nga ba NRM baleke. Yesu yagamba mu Matayo mu Yokaana essula 7 Yokaana essula mmeka? Yagamba nti kitange bonna be wampa bonna mbalina okuggyako endiga ey'okubula. Okuggyako endiga ey'okubula. Munnayuganda wenna gy'oli bw'onoowulira vidiyo eno n'osigala nga okyali wa NRM oli ndiga yakubula. Make sure nti ofuna abantu abawulira nga ba NRM obatereko vidiyo eno mu biseera byabwe eby'eddembe bagiwulire. Okuva leero ennaku zonna eziddako awo bawe vidiyo eno bagiwulire. Nyina obubaka bungi nnyo, nyina ebyandikwa bingi, nyina obubaka bungi nnyo bwe nnyina mu mutwe, naye tukyali mu kitabo, nkyali awo mu kitabo kya Genesis 4 ne Genesis 12. Awo we tukyali katumale okuttaanyaawo then tugende mu maaso bwe tunaba tutuuse mu kigambo kya Katonda. Okusooka byonna njagala okuwoninga abantu b'Ekimanya Kabonera ne bannayuganda mwenna, n'okusingira ddala abantu ba Greater Masaka. Ba agenti ba Museveni ba Mpuuga babwanika batambula nju ku nju nga babawa busabbuuni, nga babawa obusente, nga babawa 10. Bannaye ne mutunda future yammwe. Muwulire vidiyo eno mmwe be bawa obusimbisimbi. Abavubuka ab'omulembe guno, bavubuka bannaffe ab'omulembe guno be bawa 5 ne munywa amafuta, 5 oba 2 gye bakuwa ne bakuwa ki t-shirt. Museveni mugenda ne mwebuuza lwaki Museveni ateeka ssente mu kintu ekyo. Ayagala numbers zirabike kulaale.
n'ateeka sente nnyingi nnyo. Sente Museveni z'ateeka Mulaale zirima enguudo zonna mu Uganda ne zitereera before emyaka 5 nga teginnaggwako. Naye kyava talima nguudo kubanga baasoma psychology waffe. Mwenna abaliise ku luguudo lwa Masaka Road akuterekera ebiri n'agikuwa ku oluvannyuma lw'emyaka 5 n'atalima luguudo ne mufiira mu accident n'abaleetera emitwalo ebiri ne mumuyimba emitwalo ebiri n'abatwala ye ayagala kifaananyi kya numbers ku surface kirabike. Emitwalo ebiri gigabanyizeemu emyaka 5 abaakuguze sente mmeka? Bannange Bannayuganda tuli basiru. Kati n'okumanya tuli basiru ffenna, tuli basiru Bannayuganda ffenna tuli basiru okuva ku bakabaka baffe mpaka ku bannaddiini. Okusinziira ku vidiyo eno ku byama ebiri mu kabano kubanga nabo mwebali. Bannayuganda ffenna tuli basiru ne bamaama baffe, tuli basiru ffenna ne bataata baffe, tuli basiru ffenna n'abaana baffe, tuli basiru ffenna ne bakabaka baffe, tuli basiru ffenna ne bakatikkiro baffe, tuli basiru ffenna ne bannaddiini baffe. Kati bwe mba ntaddemu Afande Katongole ate tombuuza mulala, bwe mba ntaddemu Ssaabasajja Kabaka ate kati tombuuza mulala. Kino ekintu nkyogedde nga sigenda kizzaayo ate siri kyetonda. Bwe kiribanga mu future kiina kye kirinnemesa, Katonda akole okwagala kwe. Kubanga waliwo vidiyo gyoyogera nga mu maaso eyo jjo nabadde ndaba Chikeni omulimu gwamulema olw'ebikadde bye yali akoze. Baba TV n'emugoba olw'obutambi obwafuluma nga bwali bwafuluma. Bwe walibaawo ekyo kye kirinnemesa mu future, let it be. Naye vidiyo eno weggwekerera ojja kumanya lwaki njogedde ekintu ekyo. Bannanga abasajja baatujooga, abasajja baatujooga, batujooga ate batusobola, babadde batusobola. Mpozzi omuntu ogu Kyagulanyi Ssentamu era mu fayiro zaabwe ez'akabano baagala okumanya Kyagulanyi alya mmere ki. Mujjukira bwe nababuulira ku Secretariat lwe baatuula nga boogera ku invisible barriers. Ennamba ya wano bw'eba enkubidde mba nyina ogikwata mba mmanyi ebirira bya ku mulimu oba kati eya wano mba ngikwata. Osobola okuba nga wavuddeyo ng'olina kye wa misplacinze oba wakitadde walala, bakunoonya bakinoonya tebakiraba. So kale we namalirayo vidiyo eno mujja kutegeera lwaki nkyogedde. Bagamba bwe bati, mujjuka bwe nabagamba ku invisible barriers ne visible barriers. Byonna bye baatutega ne bye baatega Uganda yonna tekuliko kikwata Kyagulanyi. Kyova olaba nga abalumya omutwe. Mu fayiro yaabwe Kyagulanyi yekka yali mu kategore yekka. Ogu temuli mulala. Ogu kino sikyogedde lwakuba nti pulezidenti wange, sikyogedde kuba nti muwagira, sikyogedde kuba nti mwagala, sikyogedde kuba nti alina amasannyalaze, nkyogedde kuba bwe kito bwe kiri mu fayiro y'akabano. Anti tuula nkubuulire. Vidiyo zino ze natandise zikwata ku core values zaabwe mu Genesis. Era vidiyo zino
ebintu ebimu Jakana yali yabyogera era bye byaviirako Jakana okufa, naye Jakana yali abyogera nga bw'aba sukaali alimu ejjiiko emu mulimu ekigundi ne bakiikanaga omwana ntabanga alina ekintu kyamanyi, yali abyogera naye yabiyita ku ngulungulu, naye nga bo batya bawulira agenda ku kinyusi wali. Kakati ate ffe kati leero tukisiguukuluddeyo era erinnya lyange lyasembedde awali erya Jakana, awali erya Jakana. Bagamba by all means sirina kubeerawo obanga ndi wano obanga siriiwo, kubanga bino Jakana ye yali abitandise. Naye ntwala omukisa guno bategeeza mu basajja mmwe nze wendi. Nze sinzi Jakana yeesimbawo ku tiketi yammwe nga wammwe ate nga atuvuma ate nga enaavuma enkyukakyuka ajawo ati agira bwati nga naye yennyini tategeerekeka. Nabasaba ogubiina gwammwe ngukulembere mbere party president wa NRM ne mugaana ewammwe sikyalina kye njagalayo neeki. Kale oba mu nkola bya Jakana Katonda yamanyi, naye ngenda obikola wano nga nabitadde dde ewantu biri mu buwandiike. Mwalabye obutabo bwange, mwalabye obutabo bwange. You can kill a messenger but not me. But you tosobola kutta message. Okay. Abasajja bano batukutulira mu phases. Nga sinagenda eyo. Mujjukira ebintu bye nabagambye ku Kasuku. Mumanye emirundi gye nzize mbagamba ku Kasuku. Oba sinze nzekka n'abala nga twogera ku Kasuku. Mwamulabye nga bwe yejjeeyo. Era mbwe nkya kusanda agenda ku interviewinga Museveni n'ebirala byonna. Eyo mpiki yaabwe babaddemu. Eyo mpiki yaabwe babaddemu. His Excellency Kyagulanyi yataddeyo n'agamba agudde mu lukwe lw'okwagala omuwamba before elections nga yakifunye mu sakozi zaabwe. Nabagamba His Excellency afuna briefings okuva mu Ssemwai ne Iso every day. Bw'afulumya ekigambo tamala gwogera. Era olaba bonna baapapye okujja alimba tebinnabaawo bituufu. Byebyo nno omukulembeze Kyagulanyi Robert Ssentamu agudde mu lukwe. Baagala mukwata before kalulu ka 2026. Tusigaza nno nnaku mbalire ku ngalo. Wabula yategeezeddwako nti waliwo embeera gye bamutegekera. Bano baagala okumuwamba kireetera abantu okwekalakaasa, kubanga mu kwekalakaasa kuno baagala nnyo okumanya baani ba leaders ba protest vote gye tugendamu. Bwe bamanya ba leaders baagala babakwatire wano babakoleko bye babakolako, nti babawambe nabo bababuzeewo nga tetunnaba kutuuka kulonda, wabulwewo akulemberamu enteekateeka eno eya protest vote. Era mukwata embeera eneebeera mu Uganda bw'anaabaawo akatabanguko kibayamba okudeployinga ku buli luguudo, batuuke nga buli polling station ejjudde amagye. Kitiisetiise abaana ababagenda okulonda, kibawaliriza okugamba nti waayi bwe mmala okulonda nina kudda waka sisobola kubeera wano mu mmundu zino zonna. Buno bwonna bukodyo bwa kutiisatiisa, bukodyo bwa kubba kalulu. Jjukira olukwe lwe bateekeddeteekedde His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu okumuwamba, baluteekateeka nga intaneti eri off. Bano bategeka okuggyako intaneti nga tetumanyi bigenda mu maaso. Bawambireko abali ku lusegere lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, sinakindi abamu okulugulamu obulamu nga tetulimanyi bigenda mu maaso. Intaneti erigenda okudda
nga tuzuukukira mu miranga nti Museveni baamulangirira dda ng'omuwanguzi, nga ne bannayuganda abasinga baakivaako dda tebakyalina kya kukola. Kakati luno lwe baagala okuyitiramu beefuule nti tukutte Kyagulanyi Ssentamu, bamanye ani asobola okuliidinga protest vote, awambibwe bunnambiro mu kizikiza ewatali amanyi. Twabirabako e Tanzania nno, gweoyinza okulowooza nti tebisoboka. Waliwo abagenda ne bagamba nti bwe baba baagala okukikakasa bagezeeko tulabe. Bino bisobokera ddala kuba we Tanzania yabikola. Agenda okuzza intaneti n'amasannyalaze ng'abantu abasoba mu 2,000 abatugumbudde. Teri yamukwatako era yamaliriza alayidde ng'omukulembeze. Kaakati essaawa eno yafuga eggwanga eryo. Gwe munnayuganda, ky'olina okukola kye ki? Tosuubirayo muyambi agenda kukuyamba. Bino okubiteekayo bikuzuukusa omanye nti oli kazinga kakoli wekka. Kikuyamba okusitukiramu weerwanirire nga tosuubidde nti gundi anaatuyamba, gundi anaatuggyirako abasajja bano. Kikuyambe nti bw'osituka, situka ng'okimanyi nti okufa kumu, okuzaalibwa kumu, n'okufa kumu. Katugende, bwe kuba kufa tunaafa, abanaasigala banaanunula ensi yaffe.